So tuzze tukyalire ku Nakandi olunaku olwaleero. Ne Nakandi tayogera era tawulira. Ne mami we yaŋŋambye amwagala nnyo. Ne mami we Kadaama akolera mu kiyumba. So tuzze okukyalira ku mwana wa Kadaama. Yes, I'm saying Okay, can you receive it? I'm very happy. So, success card eno yakoleddwa ey'omwana ono nga eriko ebifaananyi bino. So I think this is your name. Where is your name? Can you touch where your name is? Message yagitegeereyo. Where is your name here? Those are my Okay. So where the name of your mother? Can you try to show me where? mother's name. Okay. Can you understand the information? Can you read here and you tell her and she tell us? Read. Yeah. You understand it. If you don't like your story, you have now the power to write. Yeah. I love you. And believe in you. N'abalala mbakolera era gwe ayagala okubeera ng'okolera omwana wo success oyagala osurprisinga omwagalwa wo beera ng'otutuukirira bino byonna tubikolako. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad tubanirizaako nnyo nnyini ddala. Tuli mu bitundu wano mu kibuga Kampala, tuli Mulago. Tulina essomero erimu gye tuliko wano liyitibwa St. Francis de Sales Mulago School for the Deaf. Tuzze okubaako mukwano gwaffe gwe tukyalira. Tulina abantu baffe bangi abatulabira no mu ggwanga Uganda n'emitala mayanja. Tulina omukyalo omu Namutebi Esther abasinga omunyimba bayita Kadaama tebakyegana kyensinga obbaagalako. Hustlers, bashagara bonna n'abakola mu biyumba manga g'Abawarabu. Balina abantu babasinzirawo ne Uganda. Osobola okuba nga olina omuntu ng'oyagala tujje tumulage ku laavu tusobola okukikola bulungi nnyo ddala. Nga bwe tuzze okukyalira ku sister wange ono ayitibwa Nakandi Rina. Nakandi Rina ali very beautiful. Yetegekera. Alina briefing ku Monday. Is it the briefing is on Monday? So again, briefing ya Tuesday. So bagenda kola Wednesday ne Thursday ebibuuzo. Agenda tule kibiina kye ekyomusanvu P7. So tuzze tukyalire ku Nakandi olunaku olwaleero. Ne Nakandi tayogera era tawulira. Ne mami we yaŋŋambye amwagala nnyo. Ne mami we Kadaama akolera mu kiyumba. So tuzze okukyalira ku mwana wa Kadaama. Tuzze ndine senga mabirizi senga w'abaserebu okujja okukyalirako ono mwami. Senga osiibye kanta ndigene senga osiibye ta senga. Ne bulungi mukwano ngamba oti. Senga oli bulungi akanyiriro nkalaba. Omwami kyekyo. Akulabirira bulungi. Mwoyo tomutirira omwogera. Amina. Senga yatukoledde ekimuli kino. Twadirinze ne senga n'atukolera ekimuli kino. Senga ebimuli bino wakoleddeko nganze Sonko nze nkyalire ku Rino omwana wa Kadaama oba n'abalala obakolera. N'abalala mbakolera era gwe ayagala okubeera ng'okolera omwana wo success oyagala osurprisinga omwagalwa wo beera ng'otutuukirira bino byonna tubikolako. Pozi side department wagambe bagiyita batya? Mulago kubiri nga ku kyaki ya Kakande we tusangibwa bino tubikolera mu Sumi Hampers. Sumi Hampers. Yes. So mukwano gwange yampeereza nange senga ono nkola na. In fact by the way ono senga yatuwa transport lwatwala Nankabirwa mu ddwaliro bujjo mulyanga mwogera kaba mwamulabako emabega era yatusubiza kubanga yamba ku Nankabirwa wa mutima mulungi nera agambye Sonko ngende nkwerekereko ng'ogenda okukyalira omwana ono. So senga watukoledde akamuli kano kakoleddwa ddi? Akamuli kano kakoleddwa ku makya this very morning olwaleero. Omuntu oyina ssente entuufu ez'ekimuli oba oli ayina kujja ne mwogerera mu inbox nga yeetaaga ekimuli nga kino? Yeetaaga ekimuli inbox me. Osobola okubeera nga ofuna kye weetaaga. Sente za kubagaininga by the way. Ebya kubagaininga ne tuyembera nga bwinza okubanga etambula. So
mbadde nsaba osembereko oko wanene nkugamba omugambe omwana ono banayitawulira tayogera naali very beautiful era omusanga nga asirise oyinza obutamulya janko side eno eko you don't want to be seen nsaba omunga tayagala mulaba naye speed abadde akola mirimu yes naye nga atunyonyolera omwana ono kubeera nga asobola otegeera obaka bwe tukoze eki bwe tuleese naawe aliyo ng'otegeera sayini alhamdulillah naawe otegeera bye tuliko kati mbadde nsaba omutubulize nti maama wa mumanyi namute byakolera ebweru kati wengere kati ninyo woti abeere nga asobola emikono gy'otambulako agenda bandoza ye nga addamu yes mami yamumanyi I want you to ask her whether she knows her mother, the one who is working abroad. Yes, I know my mother. Amumanyi bulungi nnyo. Your mother loves you so much. She's called Namutebi Esther. As a you know her name so naye amwagala nnyo. She's the one who sent us to come and surprise you with this gift. this is your success card Yeah, there is. She's from wish. your mother She's wishing you well. receive you. Can you receive it? Now you have given her, you cannot sign. Lindako, soko lindeko oko asoka alage sanyu. Thank you so much. Thank you so much. When did you last see your mother? It has been long. I've never seen her. It has been long. Like around how many years? Almost. 2 years. Eh. Since 2020. Since 2020. 2022. Since 2020. Abadde talaba ku mami we. Bane 2022. 2022. Wamulaba ntunde olwo omukyala tuyambako kola signs ono nadda mutagadde kulabika olw'embeera gyali musatugeza kulaba nga tucommunicatinga ne Rina ono maama we abeere nga ate agenda mu maaso n'okubanga amusindikira love n'omukwano. She's wishing you well in your success. So she has sent her to bring you this flower. There is even a success card inside there. Can we start with the success card? I think let us first give her the success card. There is a success card here with your, I think you can see yourself here. Yes, I'm seeing my Okay, can you receive it? I'm very happy. So, success card eno yakoleddwa ey'omwana ono nga eriko ebifaananyi bino nga complaininze eri mami teyampadde bya mulembe naye mulidde ebbanga lyakoma okumulaba naye twasobodde okuba nga tusobola okolako ekifaanaganako bwekityo nga tuli together ne Senga Mabirizi. So I think this is your name. Where is your name? Can you touch where your name is? Message yagitegeereyo. Where is your name here? Those are my Okay. So where the name of your mother? Can you try to show me where? Mother's name? down there. Okay. Can you understand the information? Can you read here and you tell her and she tell us? Read. Dear, you understand it. If you don't like your story, you have now the power to write. Yeah. I love you And believe in you. and believe in you. Okay. So asoma bulungi nnyo basobola okusoma. Okay, so can you receive the success from your mother? She's very happy to receive the success card. Naye oba akulira abazadde ojja otweyungeko wano kati nnyo toyagadde kujja kulabika jangu olabika omukyalo ono by the way atulwanidde olutalo lw'amaanyi nnyo oluvannyuma okuba ntulina language barrier n'okuba nga tetwakwataganye bulungi n'abantu bamu. Omukyalo ono banaye akulira abazadde ku ssomero lino school for the deaf erisangibwa wano ne kanisa y'abakatuliki tuli Mulago. So obulabe obaka obulabye weebale nnyo tuwanguyizaako mukwano. Kale mwewale kusiima. Alwanyi wakati w'ekyemu n'abasomesa abalala n'omwana ne tusobola okuba nga tuvuddeyo era mami wa Rina
omukyalo ono agenda banga akukonako anytime omulabe nga muntu mulungi nnyo ajja banga Mama Jona ne ongambye mwemanyi amanyi nze Mama Jona we bampita wano. Okay. So again even here is your gift Rina. Money. Yeah. Are you happy? You're going to eat sweets. Yes. Yeah, she is very happy. Very. Okay. Can you try to thank your mother? Okay, mpoza inakweza sign ya. Thank you so much, Mommy. May God bless you. Katonda akuwa omukisa. Kana amusabire ko ne kusala. Nga bo tunyonyole. Saba. Kwata. Kamukaso. Amusabire kusala. Amusabire kusala. Saba. Bagamba sabira mama. Agaye nti amusabidde ddala musanyufu. Era musanyufu. Mulaba. Okay, so tuli bitundu by'emulago we tujidde okubanga ate tumukyalirako waliwo ne sister wa mami we ogamba okyanya ndi bulungi sebo oli akolera ebweru mu aba muto wange sebo. Okay, we twajidde ono batugambye era omuletera galubindi ogenda kumuleeterayo ne dress ne sente z'okugenda ku pate because bambi abadde agenda kusigala najja nensoka mukyalirako nnaku nga lumu emabega ne bangamba balinawo pate n'abadde tenabamusasulira pate ate nga mmanyi ebya taata ne maama taata embeera abadde yakalubyemu ne taata alwana okulaba nga omwana we naye amwagala nnyo ne maama ne communication nzibuzibumuuko so ne tutegeera nti omwana abadde talina ssente za pate banne bonna basasudde naye ye kadde agenda okusigala wano ku ssomero so naye mami muto amuleetedde ssente za pate siwe kiri Bekiri sebo buli kimu nkikiri yalinze. Okiri yalinze. Sente za pate n'ekiteeteeyi era ali smart nnyo. Ali sente za pate n'ekiteeteeyi. Akulira abazadde ku ssomero lino. Malini wonna wooli webale nnyo webalire ddala. Lini abadde agenda sigala ate nga batini ddala. Kikola bubi nnyo omwana ng'ono atayogera okubeera ng'asuulirirwa. So mama Lini tukwebaza wonna gy'oli nti wobiraba weebale kufa ku mwana wadde nga toliiwo. Twongereyo akagambo eri abantu abazaala abaana abali disabled ne baagalako bano bala ne babasuulirira. Kyenjagala okugamba abazadde bannange abali ino omwana bw'ati aliwo Jona. Erinnya Jona sayini neemu yeeno. Yoyo yeeno. Eyono bweti amanya mugakola mu sayini. Yes. Kati nze sonko eri yange yinza kuba liti. Sonko. Oba nasooka genda mbakugu. Bagatuuma ne kalenga bwajja akalowoozo. Akalowoozo kempa abazadde bannange. Tubadde wano emyaka 8. Abaana bano nabo baana nga abalala. Omuzadde aleke kubeera nga alowooza nti nno bano abaana si baana. Waliwo abazadde abeera nga balowooza n'agamba kati abazadde abalina abaana basukka mu omu ng'alinamu on'omu ali bw'ati. Ayinza okujja wano ng'alemeddwa okuwa fees ono ye Jona Saani Mubiru mutabani wange. Tayogera tawulira naye agenda tula P7. Era maama wa Nakandi yamuyitanga kojja wa Nakandi. Kubanga wa Mamba. Ne taata wono wa Mamba. Taata woli wa Njovu. Maama we ye Namutebi. Namutebi n'abakojjaawe awo. Ono ye Mubiru. So ono ye Jona Saani Mubiru. Naye kyenjagala okugamba bazadde bannange bonna gye bali. Mu Luzungu mu Luganda. Mu Luganda tukoza nnyo Oluganda. So bazadde bannange bonna gye bali abaana bano be bamu. Tobasosola. Bw'oba Katonda amukuwadde mwagale nga bw'oyagala abalala. Mwagale nga bw'oyagala abalala Katonda ajja kwanguyiza. Tomusosola mu mirimu mu by'okola. Bw'oba ogaba emirimu naye gimuwe nga ayogera. Togamba oyo tajja sobola asobola kubanga basobola. Tebalina obuzibu buli kumu titayogera tawulira naye nga ategeera. Si bakasiru nga bwe babayita. Bakigala bugala era bategeera era basobola okukola. Ke kakalowooza eri bazadde bannange. Ndowooza mukitegedde tebana tebasosolebwa bino banga bitambula bunyo. Ina kyotugambayo kyonna weebale kujja kutuuka kukyalira ku mwana. Kale sebo mtengamba abazadde abalina abaana abo babeere nga babafaako ng'abaana abalala.
Kwa buli kimu basobola okukola ekizibu kyabwe butayogera n'olusi n'obutawulira. Mama yangamba bw'omulabako ng'asirise oyinza looza ntayogera n'okuli atawulira. Saali bulungi nnyo. Tekirina buzibu. Okay, senga mabirizi oyongerezaako kaki. Omwana omulabye? Alabika bulungi nnyo. Omwana mulabye, abaana bonna balabika bulungi by the way, so ono yekka. Era nze obubaka bwange bujja kgenda eri abasomesa abatwala obuvunaanyizibwa ku baana bano. Tumaze wano essaawa nga 2 namba. Naye abaana obwedda beetala badde no badde eri. Olaba abaana bali smart, abaana banyirira, abaana bali erethe. Ndabye ne nga mbadde situukangako waneeno ku ssomero bweriti. Sirituukangamu naye olwaliro nfunye omukisa nenzija nedaba ku baana we bati. Era nennyongera abazadde abali obbazaamu amaanyi nti woba olina omwana bw'ati tawulira, tayogera, tomukweka, muleete mu ssomero asome kubanga naye asobola okukola ate n'asinga n'oli gw'agamba nti nno gw'osuubiramu ebiki ebirungi. Bategeera buli kimu bakikola ate bakulanga ffe aboogera nga we mutulaba ate bagenda kutuula PRE ate ow'ebuddo gwatuula nabo ebibuuzo ow'ebuddo byatuula ow'essavyo byatuula owa Kampala parents byatuula ne bano bye batuula kye babongeramu it's just 30 minutes. Okay. Yes. Naye nga question setting and everything is the same. Tebalina makize bawaayo tebayina bakyakisitwagolingako balabe nga babakyusiza naye kikyaganye. So ebibuuzo owa Kampala parents byagenda otuula n'owa Mulago School for the Deaf byagenda otuula. Mbadde nsaba Katonda anabaatukirizisizza engeri oli nti kati gwe tukufunye gwakulira abazadde ku ssomero lino njafunako ku namba yo ebibuuzo olwebiridda tukomewooko tulabe oli kojja wooli yani Jona tulabe ne Rina bakoze batya. Okay. Ayisa Katonda bakole bulungi. Editi kyajja bakkiriza. Ebbanga lye mumaze wano eno ku ssomero kyemanyi mutuuzizza abaana bangi nnyo ab'ekyomusanvu. First grade muterafunanga mmeka? By the way, olw'okuba nti abaana bano okusomesa kwabwe kwa sayini n'okukwata kwabwe kutono. So tetutunuulira nnyo first grade. Kati nga Rina musobodde omuleetera kaadi asobodde ogiba interpreting era n'agisoma kye tusinga okulwanako naye nga basoma ne bamalako ne ku university ne batuuka. It's not a matter of getting a first grade. Ayinza okuba tafunye first grade naye ate n'agenda mu secondary. So tetuleme kulemera kikunyo ku kya first grade. Olw'enkola yaabwe bye basoma bimu era bakola ne bayita ne bagenda mu secondary. Balina secondary yaabwe eri Wakiso School for the Deaf. Ekikulu nti omwana ayiseeko mu ssomero abugumiziddwako. Omwana abugumiziddwako mu deaf ayawukanira ddala ne gwe baggalidde mu nju. Nnyo kituufu because nasobola okusoma nomanyi nti wali atali defu ng'alaba awulira naye nga tasobola nawandiika amannya ge butereevu ekyo abazadde kye batamanyi. Ayina ekyenjawulo asobola okubeera ewantu asobola okukola n'abantu bulungi nnyo. nga gwe alina omwana ali bw'ati kiki oyinza okugamba gavumenti kwongera bakwasaganyizaako abaana bano basobole okukola kikwengereko wano katono? Nze nga alina omwana bw'atyo nandisabye gavumenti yaffe nabo ebateeke mu programu babeere nga nabo balina a special budget egamba nti ya providing for such kids. Okitegeera kubanga abaana bangi nnyo eyo balekeddwayo si lwakuba nti bazadde baabwe tebaagala naye lwakuba nti tebalina buyambi. So gavumenti ebeere ng'esobola okugamba nti omuntu bw'abeera nga omanyi obudeefu waliwo obuzaale waliwo obumera waliwo obujja. So it's not that ntino kibeerawo nti no abadeefu bazaalibwa abadeefu oba bakolimirwa oba kiki. It's not a curse. So babeere nga wabeerawo gavumenti yaffe tuyambeko ekwasaganyizeeko abaana baffe kubanga bangi nnyo. Kati nze owange nsobola omwoya naye waliyo bangi nnyo abali eyo abatalina busobozi naye nga nabo bandyagadde okujja wano. Tetufaayo oba omwana omuleese nga wa myaka 15 bajja mussa mu pi wano era ajja kusoma amaleko. Yes, it's not about the age
bangi nnyo bagaliddwa mu nju naye mujjeeyo ku myaka gy'alina 15 omulete mu P1 era bajja musomesa nga tebeemulugunyiza basomesa baffe balungi. Okay, ono Maama Jona yakulira abazadde ku ssomero lya wano School for the Deaf lisangibwa Mulago waliwo kkanisa y'Abakatoliki wano St. Francis de Sales Mulago School for the Deaf wetuli lunaku olwaleero. Tuyine Rina, she's very beautiful, tayogera era tawulira. Maama we Kadaama akolera mitala mayanja naawe ali eyo nzo tusindika tugenda tulaba ku mwana we tumukyalirako. Senga mabiriza alina sumi hampers tukola ebimuli byonna byomanya ebiriko ku baluni ebiri bitya nga tuyita side eya senga mabirizi ate alina n'ensongerera zimumanyi obulungi ennyo zakwasaganya. Tuweerezeko ku sisita waffe oli muto obubaka then omwana omugambe nga bw'omusanze dress zituuse soka omwega lubindi aggalewo tulabe soka omwega lubindi abuganye ayaga bw'osanzeeyo ayagalanga zino yazambalako ne wano ayagalanga zino weziti zino ayagala zino katunaakola tutya ate tunaakoma bukometa galubindi atenda ojjamu yambako bazifune endala ez'abakulu galubindi bazaagala nnyo kitegeeza bano abaana bazaagala nnyo bawulira nga akyusizza embeera bano balina swaga. Okay, so mulaba so kati ezo ne wakeera tajja zigula azitwalire mutowe kati ayagala ziri eza swaga ezimalayo zino zinenge ziri kuno. Okay, kimuli kyekakikwate bulungi nyaawo nnyonnyola mukwano gwaffe oli Namutebi embeera musanze omwana dress zituuse engatto galubindi zaazi zizayagala ziri zennyini. Rina musanze ali bulungi era nkwebaza olwa byonna webale mulabirira byonna mbireese nga tonzireese olugoye nduleese n'esente z'ebifaananyi nzimuwadde neziri eza pate neza pate byonna mbireese bagenda kavumba bagenda sireyinga bano bagenda sireyinga ku Sande nsuubira ero ojja kuba omulaba. Weebale nnyo weebalire ddala Mukama akwongere yongere okukola kuw'amaanyi. Amiina. Weebale nnyo nange olabika oli mukyala mukozi nkolaganyako nawe katinitini naye ndooza embeera ejja etambula bulungi nnyo. Mwana talina musango gwonna eri abazadde mbanga mufunye buzibu bufaanana butya mumuzzanga ebbali maama taata n'ebika ebibiri obukojja ne mukika mwava embeera netambulira ddala bulungi nnyo malidaadi saana tetumuteeka mubiri kuba kibaawo ekyabazadde nga bafunye obutakkaanya kyekisooka. Then ekyokubiri maami akwagala nnyo Rina nnyo nga bw'okiwulira yangambye omwana wange obyo yomu sonko ku byantwaza ku kyeyo ngame kange nenkolerera omwana wange konze nange omwana anja genda nkole ki nange mukyalire so bwe bityo bibiri musanyufu by the way muwadde essanyu kugenda kola akitegedde bulungi nnyo so ekyamuliisa nnyo genda kukolerera ggwe emyaka ebiri gyomaze nga tomulaba abalwayo era batwala myaka paka ate lwe bakola ki bwe badda. Senga mabirizi abatusiibuzayo akagambo then ate tudde ewaffe tugende twebake tumwagalize ebibuuzo ebirungi twagalize n'abagenda okukola ekibiina ekyomusanvu mwenna okwetolola eggwanga ebibuuzo ebirungi paka embeera etambule bulungi. Banaye bazadde bannange baagala nnyo mwebale kwagala baana bammwe mwebale kukola mwebale kwerekereza buli kimu kyonna n'oweerera omwana n'alya n'osula enjala n'oyambala akagoye kamu naye omwana waasome alabika obulungi. Mbeebaza nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda abongere era abawe n'abaana abalungi abagenda okubasanyusa mu maaso eyo. So nenjagaliza n'abaana bonna abagenda okukola ebibuuzo eby'ekyomusanvu bambi mbagaliza buwanguzi Mukama Katonda abakulembere mu buli kimu kyonna buli pepa yonna yabawandiika. Senga mabirizi senga nannyini birungo ali Mulago kubbiri nga ku kyaki ya Kakande 0704737114 gwe wenna ayagala okubeera nga surprising omwagalwawo some hampers tubikolera ddala saako n'ensonga zaffe ziri zonna muzitegedde abali eyo. Tubaagala nnyo Sonko Muhammad webale kujja bambi bebi waffe mugambe mwagaliza ebirungi byonna anti sibitegeera kakati nkwagaliza okole bulungi nnyo
ofuka omukyalo w'amaanyi mu nsi eno mu ggwanga buli omu akwenyumirizeemu naawe sisita webale kubeera ng'ojja mami Rina bambi webale nnyo webale ddala webale kwagala Rina webale nakumugjayo kumulaga mu kamera kubanga tebigenda kukoma wano abantu bangi bagenda kubiraba so webale kubeera mukyala muvumu webale nnyo webale ddala mukama katonda gy'oli akukuume era akuwangaaze. Kale akudira mulimba taluwoomya nze Sonko Muhammad Maira Angel abeere emabega wa kamera tutambula naye tubaddeyo n'omusajja omulala w'amaanyi Bone DJ Rafael kitegedde bulungi nnyo. Tukola airport pickups oba oyagala otambulako naffe oli mitala mayanja oyinza okuba ng'obookinga ng'obudde bukyali tukutambuza from the airport paka ewammwe. Nyongera okujjukiza Babetis Touch and Beauty Studio basangibwe Buloba ku nsonga y'okunyirira makeup omulembe ku stylinga nviiri kusiba nviiri kutimba ku mukologo ojja bbanga Betty akwasaganyiza ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Ebirabo ebifanaganako nga bino kino kibadde kitonotono kya mwana muto naye nabeera bakukyaye ng'oyagala embeera ebeere ng'eddawo eterera bulungi nnyo oyinza tukwasaganya ntubeera ng'ate tukuweereza ekirabo ekifanaganako nga zino. Nze Sonko Muhammad Maira Angel bagamba nga bujabera mabega kamera tusinkane program zaffe zinaddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.